You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ebyendi waliwo abaagala okutematemamu nga balina ebigendererwa ebyabwe bwabwe. Kale waliwo abatayagala Bwakabaka, tugambe ng'abo abaabujjawo n'abawagizi baabwe. Taata wange yangamba nga weegenderezanga nnyo aba UPC ate nga Baganda. Oli najja n'akwata kitaawo mu kirevu. Bwe neweekulubeesa naye tobaako ekikyamu. Waliwo abatabwagala ng'abajjawo Obwakabaka n'abawagizi baabwe. Naye ate tulina abatabwagala naye nga beefuula ababwagala. Buli lukedde babaako kye boogera ku Bwakabaka. Simanyi oba ewakyatu n'ekira nawo mubawulira. Buli lukedde balina kye boogera ku Bwakabaka, nga baluubirira okumalamu Abaganda amaanyi. Baagala Abaganda mmwe mulekeraawo okuyaayaanira Namulondo. Nze mukulu wammwe mbabagulizzaako. Naye ate bano okwawukanako bali abaatugamba nti Omuganda omulungi aba mufu, okwawukana n'abali bano bye bakola babikola mu bukwesikwesi nga beefuula abalina okulumwa ku Buganda. Oli agambye kubawonyaawo. Bakola ku lukwesikwesi okwefuula abaagala oba abalumwa Buganda. Omuganda agamba nti ekinaakulyako amenvu kijira mu kususa. Omulabirizi ono be byamenvu abimanyi simanyi. Bwe baba basogola omwe nabali baswahaba bayinza okuba tebabimanyi. Abaganda ebuddu embidde baziziika mu kinnya mu ttaka. Abeene Bulemeezi bawanika ku kabanyi. Kaakati bwe kituuka okususa kubanga amenvu gaba mangi, oli ne yeefuula nti azze kususizaako menvu kumba ayagala kugalya. Bwe yeesesaasesa ati akususizaako anaalya ebuddu. Ndiizi bamuteeka mu mubisi gunoge, ate endiizi mumanyi tumulya tavaamu na mubisi naye alina sukaali. Abeera bamuyita sukaali ndiizi. Kakati ndiizi awooma nnyo naddala oyo gwe baziise mu ttaka. Kakati wajja okususa bwe yeesesa bwakubuulira akasana bwe kaaka bw'alya amenvu. Ekinaakulyako amenvu kijira mu kususa. Abantu abo Ssaabasajja Kabaka yabatulabulako dda. Simanyi oba mwabalaba Kabaka ekkinga eyo n'atulabula nti waliwo abeefuula abaagala Obwakabaka naye ng'Obwakabaka tibabwagala. Kabaka yakyogera, omanyi Kabaka maaso moni ye yali yabalaba dda fe nga tetunabalaba. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka, okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna, omwegenderezanga. Njogera bwe nti kuba Kabaka yankwasa dda mulanga bwe namulaba n'agamba genda onfugireko Obuganda.
temwabiraba nga 29 Mei naye oli n'asinziira ewuwe ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga nze Katikkiro Kabaka ow'ebweru kamala byonna. Oli ne yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka okusinga minisita Kabaka gwasinga ayogerera Obuganda. Wulira kino, oli ne yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira. Omwana owa Kabaka n'abagamba Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba. Gwe n'otuula wali, no, wake up, noyogera ebintuntu.